Amanya gange nze Pastor Jackson Senyonga omu kubakulembeze ba Top Television. Sibayisenga musumba, mbayisenga munabyampuliziganya addukanya Top Television ne Top Radio n'emikutu gyaffe emirala gye tulina mu Uganda. Nga bwe mukimanyi Top Media Consortium kyekitundu ekisinga obunene ekyebyempuliziganya mu Uganda ng'ogyeko gavumenti. Tuyina radio stations 10 era tuyina ne television stations 2. Bw'obigatta byonna awamu tufuuka the largest privately owned media house in Uganda. Twenyumiriza olw'ekyo tubadde tuli mu mpuliziganya bweziti okumala emyaka 25. So tubaddewo okuva Top Radio we yatandika. Top Television yatandika mwaka gwa 2000. So tufunye twakatambula emyaka 21. Naye mu byonna tufunye enkyukakyuka nnyingi nnyo mu byempuliziganya. Engeri gyetulina okuddukanya radio stations ne television stations. Twali tuli wansi wa UBC emyaka egyo ne tukyuka ne tugenda wansi wa UCC. Digital migration nayo netandika. Kati mu digital migration UCC nebanga yalina obuyinza okukwataganya ebyempuliziganya byonna. Ebya print, ebya radio, ebya TV, nebya online, ebirala byonna. Mwekyo UCC nejja neteeka erigamba nti omuntu wabanga alina TV alina okubanga ebitundu 7 ku buli 100 ebya programu zateeka ku TV ebirina kubanga bya Uganda obanga biproducingidwa mu Uganda. Kati olwa challenge kubanga nti ebintu byetukolera mu Uganda bitwala sente nyingi okufiliminga TV sinyango okuddukanya. So ekivudde mu ebyo kwe kulaba nga programu ez'omu mawanga ag'enjawulo zitwateekangako nga movies, documentaries ne series endala nga kati zirina only 30%, balina kuziwa 30%. Kitegeeza zirina okukendeera ennyo kati programu ezikoleddwa mu Uganda eziba nnyingi. Kati ekivudde mu ekyo kubanga TV ze Uganda zibadde zitandise okubowaringa oba zibowaringira ddala. Oteekako TV nga omuntu talk show kubanga ekyo kyangu. Omuntu ateekayo kye bayita chroma kekagoye akaddugavu n'akulaga nti studio ye y'amaanyi nnyo ya mulembe naye nga really alinayo akatebe kamu ne ka microphone kamu ne kamera emu. Kagamba kubanga mu byempuliziganya temuli sente mpitirivu abantu si bangi nnyo basobola okubanga bakola studio ez'omulembe n'ebirala bwe bityo. Kati ate n'okubanga abakozi oyagala kukendeezaako kati okozesa abakozi batono ogamba omwana gojja kukola ku by'okuyigiriza abantu okufumba. Kati gweyogera ku politics gweyogera ku kino ogenda okwetegereza nga station eraninga kamera talk show bantu babiri mukube masimu mutukubire ku masimu mukube ku masimu ogenda okweka nga TV ebowaringa. Ekivuddemu local talent oba byebirabo eby'abanna Uganda tebiwereddwa kaseera kubanga bwe tutuuka mu entertainment TV ziteekako nnyimba z'abayimbi kubanga zo baziproducinga dda oba ziteekako buzannyo bwa Kinigeria oba bwa Filipino oba bya Mexico oba bwa South Africa n'ebirala. Ogenda okwekanga nga ekibayita entertainment tekiri loko. Bwe tukitunuulidde ne tulaba nti kyekyo kirina okukyuka. So ne tulaba nti waliwo omukisa ogw'okuyamba bannayuganda, waliwo omukisa ogw'okuyamba local talent ekule eveeyo. Tulina bannayuganda balina ebirowoozo ebirungi ennyo. Tulinayo abatonotono abasobodde okuzannya firimu ku levels ensi yonna naye tukyalinayo n'abaana abato bangi abakyagolokoka. Naye TV okuddira okuteeka ssente mu kazannyo ka Kinnayuganda ne bakakola bulungi nga kali professional, kamera n'ekifaananyi nga kya mulembe ne sceneries nga za mulembe, kiba kizibu nnyo okuteeka mu ssente mu bifo tufaanaganako bwe bityo. Kyova olaba aba entertainment industry basafaringa, filmmakers basafaringa, bano abandikoze obuzannyo bw'Ekinnayuganda basafaringa kubanga tebalina partner. Tuvuddeyo nga Top Television okufuuka partner okukolagana ne local talent eze Uganda. Tutaddewo
obuzannyo oba tutaddeko obuzannyo ku TV yaffe obw'Abannayuganda era mu kukola ekyo tukuliyetinze kati emirimu gy'abantu 1,200. We have employed about 1,200 people locally. Ekyo tukyebaliza Katonda kubanga kati waliwo agenda okulya ekyeggulo ate asomese n'abaana be nga ayima ku Top Radio nenge gye tukolaganyemu nabo. Tutaddewo obuzannyo obusoose 8. Waliwo obulala 8 obugenda okutandikibwako bubenga buwedde mu myezi 3. Ate waliwo n'obulala era bulinga 8 obugenda okugenda mu maaso. Obuzannyo buno butadde ku TV bugenda kuleeta si mirimu eri Bannayuganda bokka ne local talent, naye ate kigenda kwanukula omulanga gwa UCC okubanga tuteeka talents z'abaana baffe ab'Uganda ku mutimbagano. N'ekirala tugenda kubanga tukyusa face ya TV. Tolina kulaba TV n'osumagirirako, tolina kulaba TV ne wejjusa nti waliwo ekintu lwaki sirina kinyumira. Tolina kubanga owuliriza birowoozo bya presenter omu bw'obeera onowuliriza ebirowoozo bye. Uganda erina ebirowoozo bingi nnyo, ebirowoozo ebisobola okuzannyibwa mu films ne series n'obuzannyo. Twagala omuntu alaba TV nga yeeraba oba ng'alaba obulamu bwa muganda we oba olaba obulamu bw'eggwanga lye oba alaba obulamu bw'ebyobusuubuzi oba obulamu bwa office. N'owulira nga TV eyogera naawe. Omufiripiino takumanyi nawe tomumanyi, Namuchina tomanyi nawe takumanyi. Lwaki tuteekawo Munnayuganda ayogera Oluganda? Mu kubanga tubazanyira obuzannyo buno tuyigiriza empisa ate nga tuba challenginga. Si kuyigiriza buyigiriza, tubasanyusa. Buno obuzannyo bunyuma bulimu ebintu byonna ebyenjawulo. Era wadde nga Top TV bagimanyi ng'eyabalokole, buno obuzannyo si bwa kirokole. Buno obuzannyo bwa bulamu kuba n'abalokole balina obulamu. Obulamu bwabwe bulimu obufumbo, obulamu bwabwe bulimu okubanga olina ebikunyigiriza n'ebirala bwe bityo. So tutadde obulamu bw'Abannayuganda ku lutimbe. Omuntu alabe ti family yino musajja n'omwami baagalana ne balina problemu yaba in-law. Omukyala n'omwami baagalana ne maid abatawaanya. Abaana baabwe babasumbuwa. Ekusoma kuko kuganye. Tutaddewo program nga Ssentebe, tuzanya local drama ya LC n'okulwanira ettaka. Ekyo tojja kisanga mu South Africa nga bakizanya. Okubba ettaka, kibba ttaka, abakubi b'obutayimbwa. Twetaaga firimu n'ebintu nga bya Bannayuganda. Omuntu astrugglinge ate akolaga engeri gy'awanguddemu, obiraba nga onyumira ate ng'oyiga. So kye tutaddewo ng'ogyeko okuba nti tutaddewo emirimu 1,200. Kati ezo zizakajija kasooka mu myezi 3 tugenda kubeera mu 10 kubanga n'omwana akwata kamera, n'omwana akwata stand eyo, n'omwana ayimirira mu editing, n'omuntu agenda okuzanya obuzanyi ng'omwana omuto. Abo bonna bafuna ssente. Tetukomye ku ekyo naye tugenda kubanga tuinvestinga omwaka gwenaggwerako nga twakateeka biliyoni 2 ne miliyoni 3 mu kyetukoze wano. Kyetukoze si kyangu era silwa yensonga lwaki si buli muntu yenna asobola okukikola. Kyetaagisa okumalirira. Tetukikoze just kwesanyusa, tukikoze kuwagira Bannayuganda kubanga omwaka gumu bweziba nga biliyoni ziri 2.3 nga tulina obuzannyo 8 bwokka n'ebirala. Kati ogenda okwekanga nga bwe tunaagenda mu maaso ne station zaffe endala tuziteekako, ogenda kulanga ssente zigenda kweyongera bweyongeza. Tetugenda kulemererwa mu kino kubanga waliwo oluusi omuntu atandika obulungi naye n'alemererwa mu kkubo. Tukoze ekisoboka okulaba nga atutegekera ddala bulungi nti we twogerera wano kaakati tulina obuzannyo bwa myezi 6 okuva mwezi gw'okusatu guno. So paka mu September obuzannyo bwakoleddwa dda weebuli, tebwetaaga na kirala kyonna okujjako ogenda ogenzi ku mpewo. Kati ate tutandise okutegekera emyezi omulala 6 ejijja okuva mu mwezi ogw'omwenda ogw'omunaana wekutyo. So I think gwamwenda ya. So olaba nga tutegese bulungi, tetugenda kulemererwa. Kyetwetaaga be ba partners abayinza okukkiririza mu bintu bino ne bateekamu ssente mu local talent bajje bawagire Top TV. Top TV esobola okuwagira local talents n'ebirala. Naye nga nkubira omulanga stations endala, radios endala, TVs endala okwemulatinga kino kye tukoze kubanga twetaaga Uganda ebeere ku map.
kino kye tukoze oyinza okiyita ekyobulambuzi oba ekijja okuyamba abantu okujja okulambula Uganda kubanga bannayuganda abali bajja kukiyigirako tusuubira okubanga tugenda n'okukola firimu zino mu luzungu abalala bayigire ku Uganda bwe tuzanya akazannyo nga kalaga features eziri mu Uganda ebyobulambuzi ebiri mu Uganda netufilimingira abantu bagenda kutandika balabe obuzannyo buno bagenda maama nandyagadde okulaba eggwanga lifaanakanako bwetityo tugenda nokuteekawo subtitles wadde nga Syria eri mu Luganda tugenda kukiteeka mu subtitle nga ya luzungu abantu basobole okugoberera n'ebirala bwe bityo obuzannyo buno bwatandise dda era kwe buli obuzannyo bwonna obupya butandika ku ssaawa 9 right butandika ku ssaawa 9 so kuva ku ssaawa 9 paka ssaawa 10 kuliko akazannyo akapya okuva ku ssaawa 10 okuva ku ssaawa 10 okuva ku ssaawa 11 kuliko akazannyo akapya buli lunaku tetuddamu okuva ku ssaawa 11 mpaka 12 waliwo akazannyo akapya buli lunaku okuva ku ssaawa 1 mpaka ssaawa 2 kuliko akazannyo akapya buli lunaku Monday to Friday okuva ku ssaawa 2 mpaka ssaawa 3 era kuliko akazannyo akapya buli lunaku kati emisana okuva ku ssaawa 3 tuba tuddamu kye twakoze ekiro so tulina obuzannyo obupya bwonna obuzannya buli lunaku era twebaza Katonda nti bannayuganda bajjumbidde era batulaze nti kino kye kibadde kibasiiwa kubanga wiiki 2 zokka nga tumaze okutandika kino abantu bwogenda mu gye batundira TV bwogenda mu saluuni bwogenda mu baba shops bataddeko top TV kakati abantu baffe badde bagaba sitiika naye ate nga gye bagaba sitiika ate be bababulira obuzannyo tigundi ono omusajja oyo yazanye bulungi ogenda okwekanga bannayuganda babadde basiiyibwa era nti twebaza Mukama nti tukwataganye nammwe bannayuganda okulaba nga local talent eweebwa omukisa ate nga n'abantu banyumirwa omuntu ajja kunyumirwa TV ate bw'anaamala tumwongere ekirala n'ekirala weekend ebadde nzibu nnyo mu Uganda omuntu atakula remote n'atakula remote naye nga byonna byonna gyali ono bw'aba takungubaga oli ayogera alinga ayeebase ono bw'aba tayogera alinga ayeebase abuuza muntu byalowooza bannayuganda tebagala nnyo okulya muntu omu ng'abalowoleza bannayuganda baagala bamanyi obulamu bwabwe bwebwo wamma kyekyo ono mujja kutunulira mulabe obulamu bwe tutadde ono owamugalaji mwali akabasanya mirimu ono omulala ayagala kumubba oli omulala ayagala kubba mwami w'abandi ono omulala ayagala bufumbo obulamu tubutadde ku TV buli muntu alabe anyumirwe asobole okuba nga ayiga ate era nga bwasanyusibwa n'abalala nga bwe bafuna emirimu ne local talent nga bwekula so mwebale nnyo okujja okuwulira amawulire gano amalungi era nsaba mwe kennyini tojjawo microphone kankukulye kino kisigaza mwe kennyini mulabe nti obubaka buno busaasaana bulungi wadde toli mulabe wa Top TV jangu olabe ku buzannyo omalire awo wakiri naye okulwanyisa ate obubaka buno oba okubutuulira kitegeeza nti otuulira talanta y'abantu abandyagadde okuvaamu oyinza okubanga naawe olina muganda wo sisita wo oba omuntu oba abaana bo bogenda okuzaala bagenda kuba nga baagala okuzanya obuzannyo buno bwe banaasanga industry nga teri favorable bwe banaasanga nga film making mu Uganda teri industries nga tebayamba era ogenda okwekanga nabo bakoze batya tebasobodde kuyimirira so kino tukikola lwa Uganda kino tukikola lwa UCC kino tukikola lwa creating mirimu kino tukikola lwa kusanyuka kwa bannayuganda lwaki waliyo suicide nyingi nnyo mu Uganda lwaki waliyo suicide nyingi mu Uganda bannayuganda si basanyufu ate si basanyufu kubanga mbu ebyobufuzi bigenda ku side bweti oba ku side bweti bannayuganda si basanyufu TV ze tubawo okulaba ate kuli olaba TV n'obulyango oyagala nakwebaka bwebasi kano kankole ki ogenda okwekanga nga oli ku baana bakukyalo bokwata bana bali mu COVID ogenda okwekanga ng'omuwala agamba tugende tuweweemu wabweru w'ennyumba kubanga tewali entertainment obulamu bw'abantu buli mu kwennyika bwennyisika kati twagala tubasitule obulamu bwabwe tubusitule kati nammwe bannamawulire mbakubiriza kino ekintu tokituulako kino ekintu kisaasaanye
weewo bajja kulaba TV naye bajja kulaba obulamu bwabwe nga buzanyibwa ate era bajja kuzibwamu amaanyi bajja kusanyusibwa. So kikole ku lwa Uganda yo, kikole ku lwa TV, ku lwa abantu abalaba, kikole ne ku local talent no creating emirimu. Singa Top TV eremererwa, singa eremererwa, abatajagaliza bajja kusanyuka, naye bangi abajja okubanga balemereddwa nabo. Kuba kakati nkusuubiza ti waliwo abantu abazizza abaana abwe mu masomero olwa TV kyekoze ki, abaana bazze mu masomero basasudde. Waliwo abalala bo nga basasudde looni za banka olwa Top TV. Sente zitaddemu zino zisaasalira bannayuganda. Okusinga okwagala ekintu ky'abazungu tukibuukire nga ne muzungu sikko jaawo n'okiwaanawaana n'okiteekamu ebintu ate ng'ekikyo munnayuganda kikola ebyokuteekamu amaanyi. So bannamawulire nsaba buli muntu akole omulimu gwe okusasanya amawulire gano kubanga kitunako mugasaasaanya ne TV ez'endala n'abalala. Tugenda n'okuteekawo version ya radio, tujja bayita wano nga taddewo version ya radio. Ne radio naye ne radio nazo zigulamu ebirungo ebyenjawulo. So we are investing here. Tugenda kuteekawo competitions endala, empaka z'ebintu ebyenjawulo, amazina n'ebirala tugenda kubayita. We want to invest in our local people so that Uganda will be boosted. Thank you so very much. And nja kutwala ebibuuzo nga 3-4 tusobole okubanga tubawa